Okuloota amata kitegeeza ki? Kyetugenda okutunula olunaku olwaleero. Oloota onywa amata, oloota amata gayiise, mata mafu, oteeka amata mu fridge, ogabula mata, oloota omugga gukulukuta amata. So mu ngeri yonna gy'oba olooseemu amata, olwali tugenda kuba tutunuulira engeri eziwererako ddala, ezimu ku ze njogeddeko awo ne zisoogedde. Tutandikire mu kitabo kya Baleevi essuula 2:24. Bayibuli egambye, naye nabagamba mmwe nti mulisikira ensi yaabwe, nange ndigibawa okugirya, ensi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Nze Mukama Katonda wammwe eyabaawula mu mawanga. Waliwo ensi Mukama Katonda gyayogerako, gyawa abantu bano ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. So wano amata gakiikirira omukisa, gakyukira ebisuubizo bya Katonda okuba nga bituukirizibwa eri obulamu bwa bano, gakiikirira progress, gakiikirira obulungi bwa Katonda, gakiikirira obugabirizi bwa Katonda. Someko ne bakolesa ekisooka essuula 3 onyo olwokubiri n'olwokusatu nga twagala okulaba enjawulo y'amata. Olwokubiri, nabanywesa mata so si mmere, kubanga mwali temunnagiyinza era nakaakano temunnagiyinza. Olwokusatu, kubanga mukyali ba mubiri, kubanga mu mmwe nga bwe mukyalimu obujja okuyomba, temuli ba mubiri era temutambula ng'abantu obuntu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kakati bano Pawulo yabagamba, ono yali apooso omutume Pawulo nga awandiikidde ekkanisa y'Abakolinso, ng'abagamba nti nno essaawa zino bandibadde balya ku mmere ekaluba, bandibadde beeyongerayo mu nsi ey'omwoyo, naye bakyali bawere, baali balokole nga bakyali bato. Si lwakuba nti nno bandibadde bakyali bato, n'olwokubanga baali baakonera mu bulokole nga bakyetaaga amata gabatandika, amata ga babebi abali ku beginner level. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Waliwo n'ekkanisa kyagamba mu kitabo ky'Abaebbulaniya, yagamba nti balinawo mwandibadde basomesa, Abaebbulaniya 5:12, nagamba balinawo mwandibadde basomesa naye mmwe kennyini mukyetaaga okuba nga musomesebwa elementary teachings. Elementary teachings bye bitandikirwako. Nagamba yes, mwetaaga mata so si mmere ekaluba. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Now, okwota ekirooto kino eky'amata kirimu emirundi ebiri. Kirimu erinsi gye tulabye ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki, ate kirimu okubeera ng'oli mulokole eyeetaaga okubanga okula mu nsi ey'omwoyo ove mu byekito. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. So olwolwo ekiro kino beera so careful okubanga weemapinga spiritually n'oweekebera n'olaba. Bano baali bakyalimu okuyomba, bano baali bakyali mu bikolwa eby'omubiri. Apostle n'agamba oba okyali mu bikolwa bino eby'omubiri weetaaga mata, kitegeeza weetaaga kuddizibwa okusomesebwa kwenenya buto. Weetaaga kubanga weenenya buto ebyo bikolwa bye tweyambula, omuntu omukadde gwe tweyambula omweyambule olyoke okule mu nsi ey'omwoyo, kikusobozese okuba ng'okola abakuze mu bye bakola. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Ekyoto kino ekyokuloota amata kyoto kya kwegendereza nnyo. Oloose ekirooto kino oli luddawa, engeri ki gy'okirooseemu, kintu kikulu nnyo, na biki ebigenda maaso mu bulamu bwo ng'omwana wa Katonda. Tokikwata bukwasi nti okuloota amata kuba mukisa, tokikwata bukwasi nti okuloota amata kitegeeza nti nkyali muto mu mwoyo. Nedda, olina okupima ekirooto kyonna nga bwe kitambudde, n'okebera ne mu bulamu bwo biki ebigenda mu maaso, ne otegeera nti mu butuufu nkyali mu bikolwa bya mubiri, neetaaga kuba nga nkula mu nsi ey'omwoyo, oba kino kitegeeza mukisa. Mukama yeebazibwe nnyo. Naw bw'oloota nga olaba tandikira endowooza wa ng'olaba onywa amata mu giraasi, ng'onywa amata mu giraasi, bagambye kisinziira ekirooto kino. Osooka oloota ekirooto kino ng'onywa amata naye nga mukwano gwange Mukama akulaga weetaaga kuba nga oddayo ku elementary teachings ezitandikirwako, nga nawe ddala olabira ddala mu bulamu bwo wasibye mu kuyomba. Oluusi ebikola byomubiri byokyalimu, okyali mu bwezo, okyali mu bukabaka, n'otanga onywa amata noga Mukama agenda kumpa omukisa. Nedda mukwano gwange, Mukama Katonda bakulaga weetaaga okuba nga oddayo wansi, eri wansi ku foundation, ku musingi wansi, otandike buto. Ng'omwana omuto abeera anywa amata abakyali ku foundation, abakyali ku foundation, then nakula n'atandika okuba nga alya ku mmere eyakuba ekola ki ekaluba. Nosooka otanga onywa amata
mbagambye ekyoto kino kisinziira oyinza obadde mu kusaba nakusiiba onoonya Katonda n'otanga onywa amata gusobola okubeera omukisa nga amata go g'obadde onywa kye kigambo kya Katonda. Amata go g'obadde onywa ng'oli mu kunywa ku bulamu ng'oli ku munywa musaayi gwa Yesu. Mukama yeebazibwe nnyo. Naye osooka ng'onywa amata mbagambye nga Mukama Katonda akulaga okyali muto mu mwoyo. So ekyoto kino kyakwegendereza nnyo. Just bino byenkusomesa the basics naye nga kirungi gwe olabe obwebuuze ku Mwoyo Mutukuvu otegeere amakulu g'ekyoto kino gy'oli gwe ng'omuntu. Osooka olota ng'olaba ogaba amata, ng'oli mu kugaba amata, olina bw'ogabira amata katugambe ku kkanisa, katugambe abooluganda, mukwano gwange ekyo kibeera kya kubulesinga abantu balala kubawa mukisa. Amata gatambulirako omukisa, amata gatambulirako okubotola, amata gatambulirako ekigambo kya Katonda. So bw'oba olota ng'olina bw'ogabira amata, ogabira ono ogabira oli, Mukama Katonda bakugamba kubanga obulesinga abantu abo. Omuntu oba omutegedde mu kirooto nti Brother Steven oba ani Mukama agamba blessing abantu abo. Sometimes okuba blessinga okuyita mu kigambo, okubabulira enjiri. Sometimes oba oli awo n'ebyo by'olina oyinza okulaba ng'ogabira musumba w'amata, Mukama bagamba ku blessinga musumba wo. Abamu mulina abasumba naye tofangayo yadde kulaba ng'olabirira omusumba wo. Kuviira ddala mu ndagaano enkadde abaweereza ba Katonda baalinga bakola ki? Bafiibwako. So tonaba kubanja musumba wo talina mafuta takola ki? Weebuuze gweokoze kyolina okukola eri omusumba wo, omusabidde, oyimidde wamu naye, mukisa ki gw'omuwadde? Anyway, bw'olota nga olaba ositokinza amata, omu olota nga ositokinza amata ng'ogatadde mu fridge, olota nga otadde amata go mu fridge ng'ogaterese, otadde mu boto ez'enjawulo, oluusi epakiti eb'enjawulo, oluusi gali mu kadomola naye ng'ogatadde mu fridge. Ekyoto kino Mukama Katonda bakugamba kusevinga. Ebisa bisinga ebyoto ebitambula ku fridge ndowooza maybe njafuna time kole ka video akota mu fridge babyakweterekera mukwano gwange ku mukisa gw'olina. Osobola okuba nga mukwano ebintu bitambula bulungi, Mukama agamba don't waste what you have, save, weterekere olw'ebiseera ebyo bigenda okujja mu maaso. And emu ku formula gye tukozesa okutereka kuwaayo mu Katonda eyo kati abakuze mu mwoyo si aba baby eyo si aba beginner tojja gitegeera. Waliwo ebintu byetufuna ntubitereka n'okiteresa Mukama kikuwadde we natuko kyagala yagisaba ggwe ekigenda naye nga kiringa ekikenze naye nga mukwano wawe weterekedde ekyobugagga mu nkulu tuko kyagala Mukama n'akikuwa. Anyway, osooka olota nga onywa amata ng'oli agawooma, abamu banywa amata nga gakaawa. Ng'onywa amata naye nga mutuufu tegawooma tegakola ki? Manya mukwano gwange waliwo ekintu ky'oyinza okubanga okonshuminga mu bulamu bwo naye ng'ekintu ekyo kigenda kuleetera obuzibu mu nsi ey'omwoyo. Ennaku zino tuli so busy, tulina bingi ebyokutunulako, tulina bingi ebyokulaba n'ebintu ebyo ebimu bipollutinga emyoyo gyaffe. Oluusi ng'omuntu yagakuwadde, omuntu ng'akuwadde amata naye nga oganywako nga mutuufu tebijja, Mukama Katonda bakuwoningeri omuntu oyo beera very careful. Ayinza okuba omukwano omubi nga akuzaayo emabega. Bible tugamba do not be deceived by company corrupts good morals, nti omukwano mubi gutta empisa ennungi. Oba nga omuntu alina byakola ebitali birungi eri obulamu bwo. Asooka olota nga olaba omugga gukulukuta amata. Ebimu bino bye mbagamba babimpeerezaako ng'ebirooto, ng'oli aloota omugga nga gukulukuta amata. Omugga gukulukuta amata gukyekira ebisuubizo bya Katonda okutuukira ebyobulamu bwo, the promises of God to be fulfilled in your life. Omugga nga olaba Mukama yasuubiza abaana ba Isirayiri nti ensi gyali abasuubiza eri bekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. So kyoto nga kino ekyokukulukuta ng'ota omugga gukulukuta amata gwakulaga flourishment, togenda kubeera mukwano gwange nga kyogere ntya bannange ng'ofuloorishinga, nga weeyongera nga bale mumpe ekigambo ekituufu ekya flourishing kitwa mu Luganda. Oluganda olulimi lugagga nnyo. Kati okukikira Omwoyo Mutukuvu, omugga okulukuta amata kikira Omwoyo Mutukuvu okuba nga flowinga eri obulamu bwo. So okukikira business yo kubanga ekola ki? Eflowinga. So okutambulako ensi ey'omwoyo n'ensi ey'omubuliwo naye nga jjukira bino bibeera mu nsi yaki? Ya mwoyo. Osooka otangula otwala amata ku church. Kutwala amata mu church Mukama Katonda aba akulaga. So ekyokuba nga ogenda ku church ne sente oluusi otwala amata Mukama Katonda aba akugamba nti time
okubanga mukwano gwange ofalinga maaso ga Katonda to bless the work of God. Osobola okulota nga olaba amata go gayiise. Amata gayiise, oluusi obadde ogafumba ne gabimba ne gayiika, oluusi obadde wekikukanga ne weetega n'ogwa ne gayiika, waliwo ekirooto ng'akabaka mukanze, no is it kapa? Mukanze n'ayiwa amata ge. Ekyo tekiba kitegeeza ki? Mukama Katonda bakulaga nti waliwo emyoyo gigenda okugolokoka gikusuuza omukisa gwo. Kitegeeza nti emyoyo gino gisinze Katonda amaanyi, nedda tegimusinze, gisinze ggwe. Ky'oba olina okuba nga okola kwe kuyimirira osazeemu trap z'omulabe Sitaani, emitego gy'ateze okubanga mukwano wakuba obulippo okusuuza omukisa gwo. Okay? Na waliwo abaloota nga katoniza amata ziri empty, oba mwatereka amata obajja owat nga kiri empty, temuli mata. Obadde ozze nosanga temuli mata, manya mukwano gwe Mukama Katonda akulaga emptiness, obukalu mu bulamu bwo nga mutuufu tolina kugenda kulaba. Oli mu season ey'obukalu. Obukalu oluusi buva mu kunegerekitinga Katonda, obukalu buva mu kwonoona, waliwo ekibi ekyali mu bulamu bwe kitannaba kwenenyezebwa, kubeera lezi, kubanga era omuntu ali lezi talina kaaba nako. Mukama ffe omulungi bazibe, and more so spiritual laziness. Olwo yaloota nga omukebe gwo gw'amata gulimu ebitulituli, ate agenda okubikolamu nga agamu tegaliimu. Omukebe gwo gw'amata gulimu ebitulituli, Mukama Katonda bakulaga nti omubi ali mu kubanga bbe. Ebyo ebituli byolaba zenzigi eziba ziguddwa eri omulamu bwo, omulabe Sitaani okubanga azikiriza emikisa gy'okubanga agibba. So omukebe gwo gw'amata gulimu ebitulituli, manya mukwano gwange ebitulituli omulabe Sitaani abikubyemu naye nga kivudde ku nzigi z'obanga gwe okoze ki? Ogudde. Ky'oba olina okubanga okola okubanga weenenya ogala enzigi ezo, omulabe Sitaani abe nga tasobola kukwatako, kubanga tewabeera luggi luggule bulamu waba gali. Olwo otanga amata gabwe bagabbye. Amata go bagabbye. Ebintu bino eby'amata kiba kingi ne weegendeza bigenda maaso bulamu bwo, oba biki Katonda byajja ayogera naawe, kubanga amata gasobola n'okukiikirira omwami wo nga bamututte. Lota amata go nga bakoze eki? Nga bagabbye. Mukwano gwange kuba kufiirizibwa. Oluusi akabaka kagabbye, oluusi kapa yeganywedde, oluusi omubbi yagabbye. So manya ebyo byonna Sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiza Yokaana 10:10, naye Yesu yagamba yajja ffe tube n'obulamu. So omubi yabba, Sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Abamu olota ng'onywera amata mu kikopo nga kikyafu. Oli mu kunywa amata naye ng'ekikopo si kiyonjo, oluusi amata gawunya, oluusi ekikopo kiwunya, ebyennyanja kiwunya, biki ebirala, naye nga ky'oli mu kunyweramu amata. Mukama Katonda bakulaga nti weetaaga okuba nga weenenya, weetaaga okuba nga weetukuza. Ekikopo ebiseera ebisinga abeera yeggwe. Abamu ng'onywa amata mu kikopo ekikyamu, oluusi nga relationship z'olina teziri healthy maaso ga Katonda, okyali mu boyfriend girlfriend, oba oli mukazi namba 2, oli ku musajja w'abandi, osobola kulota ng'onywera amata mu kikopo ekikyafu, kiraga nti ekikopo si kikyo. Abamu olota obba amata, olota amata okola ki? Obba mabbe. Osobola kiba kyonyi ne weekebera ki ky'olina ekitali kikyo. Business zo ziconductinga otya? Emirimu gyo gitambula bulungi, tebigiri mu bukumpanya, gitambula mu nnono za Katonda, ow'ekimu eky'ekkumi owaayo maaso ga Mukama. So kino kikwatagana ku bubbi, kiba kyonyi ne weekebera obwesimbu bwo buyimiridde butya okusinziira ku kigambo kya Katonda. Amata okuba nga gafudde kiyinza okurepresentinga disappointment. Kurepresentinga disappointment kyekimu n'okuba nga gayiise, Sitaani nga yagala kukusuuza mukisa gwo, n'okuba nga gafudde kirepresentinga disappointment. Oluusi obadde ogafumba ne gafiira ku ntamu ku kyoto. Disappointment oba ngenda kujja eri obulamu bwo. For everything negative olina okuba nga okisabira. Everything negative olina n'ekiri positive okisabira Mukama Katonda asobole okuba nga akikola mu bulamu bwo. Ki ekyatuuse ku mata go? Ki ekyagonoonye? Gayiseemu ki ekyagonoonye mukwano gwange? Manya nti waliwo collection eziba zeetaaga okuba nga okola mu bulamu bwo. Nabagambye olota nga omuntu ayiye amata go oba ekigayiye, waliwo olota nga omuntu kennyini ng'oluusi yayiwa amata go, manya olina okuba nga weegendereza omuntu oyo. Nawaliwo balota nga amabeere gajjudde amata, ekyo nakyo kiraga productive,
kubeera ogenda beera productive ng'abeereko abakyala ng'oluta gajjudde amata ready to breastfeed. Ebisinga Mukama Katonda bakulaga tugenda beera productive, ogenda kubeera fruitful. Nanonyeza ekigambo kya fruitful mu Luganda mujja kinteera mu comment section. Bannange batakitegedde mugere mu comment. Bannakyozi ni bano bamanyi buli kimu, nze mbeekakasa. Lwe mbagamba okuteeka kantu mu comment sanga bakikoze dda. So kitegeeza nti mugenda kubeera productive, fruitful. Babiro byakubanga ogenda kubanga olaba omukisa. Sometimes mukanso kikwanga eky'obunnabbi nga ogenda kubeera osimama w'amawanga. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Abamu olutanga milking kukama ente. Kati kiba kirungi n'otegeera mu kyoto eky'ente yabadde ina amata, yabadde teyina. Ogenze kukama ente n'osanga mu butuufu temuli yadde otuta. Kyekimu nekyogera n'osanga bipakiti nga bikalu temuli mata. Kano wemanya kiraga nti most of the time kiyinza okubeera ku mirimu gy'emikono gyo okubanga mukwano gwange obukalu disappointment ejja, but everything negative you pray against it and everything positive nakyo kisabira so okubanga kituukawo mu bulamu bwo. Olaba ebibeera ente ebadde tetamata mangi kiba kiraga enayigira kubeera fruitful. Ebintu byogenda kukola bigenda biba flourishing, bigenda bitambula bulungi, ate ogenda kufuna progress mu bulamu bwo, ogenda kubanga olaba omukisa gwa Katonda. Mukama yeebazibwe nnyo. So amata gakiikirira oluusi ekirungi, oluusi gakiikirira ekibi okusinziira ku kirooto kyonna bwe kiba kifaananye, naye ng'amata mukisa. Kaabe omwana omuto aba aweebwa omukisa, aba anerishingibwa, naye obuzibu buva ku kukona. Obuzibu buva ku kukona. Tekina buzibu mulokole bw'obanga okyali ku mata nga stage olina okubeerako, nga wakajja mu bulokozi ng'olina kubanga onywa mata nga stage olina okubeerako, tekina buzibu bwonna. Naye gwe amaze emyaka mu bulokole ng'ate okyali ku stage y'amata ng'ate wakona, omwana akonye ne bw'omufubako aba yakona. So ng'omwana wa Katonda tugenda kukula tutya? Tugenda kukula nga tusoma ekigambo kya Katonda, nga tuwulira enjiri ate nga tugikiriza okuba nga tukolamu omulimu. Buli Katonda kyonna kyayagala tukole nga tukikola nga tetukyuka. Bwotyo bwogenda okuba nga okula mu nsi ey'omwoyo. Otherwise onaabeera nga bubeezaawo ng'omwana omuto kugamba Mukama mpa kino mpa kino mpa kiri, nga gwe tofaayo kumanya Katonda ki kyayagala. Oyo gwe tuyita omwana omuto. Omwana omukulu akuze mu maka atenga responsibility, n'alabirira n'abaana abalala atenga responsibility, n'amanya nti kati it's not about eating and drinking only, it's not about praying nedda, kuzanyazanya nedda. Amanya nti waliwo emirimu egy'okukolebwa waka, waliwo obuvunaanyizibwa birina okuba nga neetikka. Mukama yeebazibwe. Oyo mwana akuze, ye mwana aweereza Mukama, ye mwana amanyi okwagala kwa Katonda ate n'akugoberera. So ekyoto kino basically njogedde byensuubira okuba nga manyi ku kyoto kino, naye nga kyoto kino eva kyesinzira kyonna. Kyoto kiba kiwanvu, bino byenkwaniriza basics, naye ekirooto kiba kiwanvu nnyo. So kyesinzira ekyoto kyo bwe kiba kifaananye kino ekyamata. Muso tubulyako wano mu comment section. Waloota amata, wali oli kuki? Gamba nayenda nendoota nga amata gange bagabbye. Tukuyigireko mu comment. So muteeke ebintu mu comment ebikwatagana ku mata. Era galuuseeko n'embeera gye wagalooteramu. Kiba kikulu nnyo okutuyamba okwongera okuba nga tutegeera ekirooto kino ekikwatagana ku mata. Kyesogeddeko ndowooza oyinza okwetanga musumba wakuwa amata. Kubeera mukisa, kibeera kigambo kya Katonda, kubeera kunalishingibwa omwoyo wa Mukama. So nga bwe bagambye kisinzira ekyoto kino bw'oba okiroose ekyamata, naye nga musobola etami kitambulako omukisa ne spiritual status yo ku baana ba Katonda. Kati ngenda byehula ntya nti kino kya mukisa, kino kinetaagisa okuba nga nekula mu nsi ey'omwoyo. Nawe oba weeraba nga mubutuufu byolimu bya kito, nawe oba weeraba nga toli serious mu bulokozi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Nawe weeraba naye byonna omuntukuvu akuluŋŋamyenga okuba nga otegeera ate lweyawule nti kino Mukama Katonda agamba mukisa, kino Mukama Katonda alaga nti kikopo kyange kikyafu, kinalaga nti kikopo si kyange, kinalaga nti neetaaga okuba nga ntula wansi w'omusumba ono anjigirize. Omuntukuvu akuyamba akuluŋŋamye otegeere era oyawule. Mukama yeebazibwe nnyo. Ndowooza kankomaawo.
manye ekyoto kino kisooka ofeezi ng'owuliriza naye bw'onaakifuna omuntu ajja kulungamya era ajja kulaga ekisa kiteekyayogerako akasita otegedde hint ku kirooto kino. Enkwano mbagala nnyo mbeere bulungi. Mweraba oli mpya subscribinga koona kade olimu kufiirwa video zetteekayo almost buli lunaku eziyigiriza. We are the chosen ones, shining like the morning sun, walking in His holy light, guided through the endless night. Faithful hearts and hopeful eyes, heaven's calling, we will rise. Blessed and strong, we won't bend, in His love we'll ascend. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart. We are born in the glow of His embrace. Every trial we shall face, in His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart we are born. In the glow of His embrace, every trial we shall face. In His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. We are the chosen generation.